omulundi mu myezi 2. Lwaki kyonsasula? Ekisakate ky'abayizi ekigenda kitalaga amasaza eky'omwaka guno kibadde ku ssomero lya Blessed Sacrament ekimanya era nga maama wa Buganda Stephen Najjinda yakigaddewo. Ku mukolo guno Nnaabagereka kwasabidde abantu naddala abazadde okutuukiriza ebyo ebasuubirwamu naddala okubangula emiti emito. Programs nyingi nnyo zibadde mu Buddu wano, emisomo mu bifo eby'enjawulo, naye ng'omutawaana guno gukyali munene ddala. So tulina okulaba ngeri ki gye tujjawo ekintu kino. Ffenna tulina okukwatira awamu ekisaakate kikolako kye kiyinza okukola. Naye mwenna abazadde abasomesa tulina okukwatira awamu okulaba nti abaana bano tubawo obulamu obulungi obw'omu maaso. Abayizi abasoma 150 kuva mu masaza ga Buganda ag'enjawulo be beetayo mu kisaakaate kino ng'era bayolesezza bingi ku bye bayize mu bbanga lya ssabbiiti emu gye bamaze nga babangulwa, muno nga mulimu ebyemikono, okwekuuma, empisa, okukola emirimu n'ebintu ebirala bingi. Bye muyize mubisse mu nkola kubanga mmwe bakulembeze baffe ab'enkya, era ebyo bye muyize mu kisaakaate ng'obuntu bulamu, obwesimbu, obwerufu, okwekuuma obutafuna mbuto n'obutafunisa mbuto nga mukyali baana, obutakumpanya era n'okubeera abakozi bijja kubasobozesa okubeera abakulembeze ab'omugaso mu maaso. Omumyuka owookubiri owa Katikkiro Muhammad Ssemambo Ssekimpi asinzidde wano n'aloopera Nnaabagereka ng'abazadde bwe beggyirako ddala omulimu gw'okubangula abaana baabwe olwo ne basala okugulekera emikutu gy'amawulire. Ate ku mulembe guno bagulekedde WhatsApp, bagulekedde social media, simanye ne buddu batugiyita tutya ennaku zino. Ennaku zino essimu zino ziriko obubaka obujjaawo. Kaakati n'osaasira omwana atafunye kugunjulwa kwa muzadde, naye ate bw'akuzeemu n'afuna essente n'agula akasimu n'alaba intaneti n'alaba ne TV, kibadde kya bulabe. Ekisaakaate kino kigenda kitambuzibwa mu masaza ga Buganda ag'enjawulo okulaba nga kibangula abaana wamu n'abo abasigalira abatasobola kujja mu kisaakaate ekyawamu ng'era bano basoma ssabbiiti emu.